ebisinga mwami wa jabigira ajabituukako addako ye Honorable Michael Mabike gwe muli wamwe kasangwawo oyemakindyawo alinza okulayira obulayizi addako ye Mugalatiya Pastor Dr. Abedi Bwanika eyavuganyako kwa pulezidenti w'eggwanga luno naye yoyo ate nga agenda mu parliament kusaidia Masakawo mu Lwenga awo munda addako waggulu waliwo gwesiyanjula biba binsuseeko addako waggulu awo gwe bayita Honorable Lubega Samwota Mukaku abana benda nate muwaga agomanye yoyo eyavuganyako kwa pulezidenti w'eggwanga lino ate era nga yalinza okulayira erubagaawo netuddako waggulu mukama wange campaign manager wa Joseph Mayanja ye campaign manager zendi personal assistant wa Lord Mayor byawukana ze muyambi wa Lord Mayor ate ye mukama wange akulira ebyobufuzi mwami Henry Mugowa mukube ku lugalo ate nga ye MP wa wano wenyini wetuli alinza okulayira kale bannange abali emabegaawo mbalaba bonna naye nga mwami we wajja kubanyambako akoleki abanyanjulire bulungi nnyo bitiibwa byabwe musooseeko mmeeza ya waggulu era nga bwekiri kale kati mwami Lubowa kankwanirize ojje wano tutambuze profile y'omukulu Joseph Mayanja tubanyonyole yani tubanyonyole wajavudde ne wajalaga nkikwasaganya ne mwami Lubowa kubanga nange nyine profile ogitambuliramu ebbanga lyonna maze ne mwami Mayanja namulaba mu 98 wetwafugira okuba nti tuli kimu nti tuli bawamu ka 98 paka ne leero kitegeeza myaka miyitirivu ne mwami Lubowa ajje wano tuwaitiye mwami Mayanja yani oluvannyuma ennyo tudde ku programu endala nga bwegenda okutambula muli bakabinye bakyali bamwe beeko mu ngalo ku lwansonga nti okulonkinga kwa ofisi eno kwalina kubeerawo wiiki eyaggwa naye olwokuba nti amaanyi g'abantu gabasussa amaanyi naye ate olwokuba nti wali era abantu abatuzoganya abatayagala tubeere ba Lord Mayor ba Kampala City bateeka mu feeling nga bwe tugiyita naye nze nga Ssaabalwanyi mpamu okusanyigireko nabakwano bange nti naye nze nga Ssaabalwanyi nga bwe nabagambye dda nti nze bampita Mr. Solutions era olunaku lwaleero tuli wano era olunaku lwaleero tuli wano nina muganda wange ono Mulangira muganda wange ono Suuna y'omu ku basajja abasinga okuba nti ansukumiza nga nti Kamilio lwaki ofisi ezo ziteeke wala ng'ate Lubaga olinayo obuwanguzi ne bakwano bo mukama wange kwebaza nnyo mbaleesa mbulize ku bantu oluvannyuma lwawo ntandika okubeerako n'abatuuze banosefu nnyo Kansala Suuna neebaza akeeso ttiimu yaffe eya task force gye tulonkiza olunaku lwaleero mbeebaza nnyo okuba nti mweyamye nti mugenda kutambula nange olugendo lwaffe luno lwa mission 2021 mission ey'okubbulula si ggwanga lyaffe lyokka wabula mission ey'okubbulula eggwanga n'ekibuga kyalyo bakama bange bali wano mwebale kubeera bantu bavumu mwebale kukoma olunaku lwaleero kuba nina bakwano bange abamu baatidde okukomawo empisa gye batuyisaamu teyali nnungi naye mukama w'amaanyi kinasoose okukola twakwasaganyiza enkuba eno olunaku lw'eggulo neeyiika etuviire olwaleero twetaayaye bakama bange sinatandika kulaga wala nnyo gyansuke mbanjulira ensonga zange lwaki tuli Namirembe wano abamu ku bavuka bannange ne bakwano bange abamu temanyi lwaki wano bayitibwa Namirembe Namirembe edda abasajja baganda be baatabalanga abamu basigalangayo naye abasinga obungi bakola ki bakomangawo bwe bakomangawo okujaguza okwetikko kwalinga ku lusozi luno era kyeba nti bagamba nti tukomyewo miki mu mirembe yensonga nno
etuumibwa n'olusozi olw'ennamirembe. Baabanga mu luki? Mu lutabaalo. Kale kino kitongera amaanyi mangi nnyo nti naffe olutabaalo lwaffe lutandikidde wano. Olutabaalo lwaffe lutandikidde wano ku Balintuma. Ofiisi eno kiggudde essaawa zino nga bwe twalyagadde okiggula n'okusingawo. Naye kyamukisa nnyo bannakyeyagaliza abantu bamisiyuzibwa obuyinza bagiwagana saluuti ku luli. Tiyagasi twamulya era tube tugenda mumulya tetugenda kuva ku ki ku nsonga nayadde ku mulamwa. Nti wano we tugenda okusibuka nga tutandika olugendo lwaffe. Muganda wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu President to be 2021 yaŋŋamba nti Joseph bwatyo bwe yampita nanga Joseph zukuka Uganda ekwetaaga ne mwanja byerowoozaamu essaawa ezo nga mulinamu munneemulugunya wagonga n'abali abasajja wagonga nabo bakama bange ofiisi eno erookiwa nga mmaze ebbanga lya mwaka mulamba nga nasala okwimya n'omuntu wa bulijjo omuntu anyigirizibwa nga nebakusajja anyigirizibwa. Ebibuuzo bijja kuba bingi naye sinze yasooka bwe tudambi butale bawandikibwa abasajja abawandika ebitabo bitukiririzaamu. Tulinayo chapter yayogera ku mwana yabe wakitawe nga mugagga nnyo n'awanganguka n'enki n'ensi nga yeewaggudde bw'amala okwewaggula ng'aloza w'amaanyi yakakana alya neziziro zitaziyastagafulayi oba gye baamuzaala gy'abeera bwe butonde bwe. Bakwano bange guno gwe mulundi gwe mbadde nsaba namawulire nga mwena mukikwata mukituuse mu ggwanga lyaffe gwe mulundi gwenjala okusembayo okwegaana ensonga ekolansoma. Njagala kwenyumiriza gye ndi okusinga okwegaana gye nava. Buli gwali mulimu nengukola nga boda bwovuga omuntu tomanyi wa UPC oba wa DP oba wa NRM tomanyi wa mubbi oba yava kutta muntu obala n'omuvuga ng'okola omuki ogwo mulimu gwakola ki nezire waffe waka bakama bange ndinakomawo eka waffe. Wano tugenda okusinziira okubeera abawanguzi. Wano tugenda okusinziira okufuuka baki mpulidde abantu bangi bakulembeza nti abavubuka bavuga bannaye njaga tukolera abavubuka abakadde n'abakulu yeggwanga ettuufu nga sinalagala nyingi abakwano bayambawo ekyokutereka mutwe gwammwe. Mbeegayiridde mulonde abakulembeze abagenda okubaweereza. Abakulembeze agenda okujja akuleetera essente oyo ali mukusaba mulimu gwakugenda kwekola ki kwekusa. Omukulembeze ajja nagandi nkusaba kaluluko mwetegereze bw'abanga mukulembeze mulungi mukwasa kaluluko. Kati nzaani amannya agange mpitwa Joseph Mayanja abasinga obungi bwemuyita Chameleon. Bakwano bange ennaku zo gwe muyita Lord Mayor wammwe omu bw'ati. Omuntu gwe nkwanjulidde oyo alimu ebika bibiri. Waliwo Joseph Mayanja gw'otulidde essaawa zino ne wabeerawo oli Jose Chameleon atako gattageje bejogana superstar walwali.